nti ekibiina kyaffe ekya Democratic Party kyateekebwateekebwa ku musingi gwa mazima na bwenkanya nga tukkiririza mu nfuga eya demokrasiya egoberera amateeka. Ebyabaddewo byonna tugezezzaako okutuukirira organize ez'enjawulo tulabe oba balina kye bazimanyiiko, omuli NEC, omuli olukiiko olufuga disitulikiti eya Kampala lw'entwala. Ne tubuuza ku parliamentary caucus bonna batugambye tebalina kye bamanyi. Ekyennaku eky'ekitalo ne legal advisor atuwabula mu nkola gye tulina okukwatamu amateeka n'antegeeza nti talina kyamanyi. Olwaleero njogedde n'omwogezi w'ekibiina n'aŋŋamba talina kyamanyi. Olw'okubanga ffe mu ssemateeka waffe tetulinaamu kakuunizo ka disciplinary committee, ate Kampala ly'essiga erisindikwako ebyobufuzi ebya Uganda byonna. Tusazeewo nga Kampala okutegeeza bakwano baffe bonna abali mu kibiina kya Democratic Party ne basympathizers oba abatunakuwalirako eyo, tubategeeze nti ffe ebyasaliddwawo omwami Norbert Mao ne Flower Girl w'Essiranda tetubimanyi era tetubiriiko. Ffe tetusobola kukolagana na junta mu kiseera abantu we bafiira enjala, mu kiseera ebbeeyi y'ebintu bweri waggulu, nga lita y'amafuta egulukiriza kuwera mutwalo, ng'abantu abaana b'abantu bali waka, fiizi zibuze. Ffe tugende tutte omukago ne junta. Era njagala kubategeeza nti simanyi olwo mwami Norbert Mao bw'aba ayita ku makubo alaba mwami Museveni n'amagye bye bakola abantu nga babagoba ku makubo bamufuna akola okutuuka okusalawo mu ngeri efaanagana etyo. Bino eby'omwami ono Flower Girl ffe tubitwala nti oluusi tuyinza okumutunuulira ntugamba ndowooza ali mu kufa na kuwona afuneyo akafo, afune ekyokulya. Nasi kuno nga dipite loda bantu banamba lujega abatalina busobozi kufuna kyakulya, kubanga Norbert Mao akimanyi bulungi nti dipite bwetafuna mukulembeze wa yala dipite gwawo. Ebituuse ku dipi byatandikira ku Mukasa Frederick Mbidde. Abantu abalaba Mbidde ng'agenza okusaba abakulembeze ba NRM obuwagizi ekyankwazi ne bakituteekako, era okuva kwolwo bagamba dipi tukolera wamu ne mwami ani Museveni. Twagala kutegeeza eggwanga nti kitaawo bw'avaamu amannyo tomunaabuukuka, osigala ng'omukkiririzaamu. Naye ate abakozi abajja okukola ewaka bwe bakola ensobi tubagoba ne badda gye bakola ki gye baava. Ffe ng'olukiiko lwa Kampala mu nnaku ezitali zaawala tugenda kulonkinga gye tuyita brigade against Mao. Brigade eyo egenda kuba enoonya Mao buli bwayimirira nga yeeyita pulezidenti waki wa DP. Tugenda kumulaga nti by'otukosezza bimala. Era twagala okutegeeza abantu nti Mao bw'akusaba okujja ku mukolo gwo muyite at your own risk. Essaawa yonna olina okukimanya nti omuceere n'enva tujja bbiirwa, kubanga Mao ffe tumumanyinga lawyer atabadde ssemateeka wa Democratic Party ekitiibwa. Senga abadde amanyi nti munnamateeka agaba eddembe lya ssemateeka oba awa ekitiibwa ssemateeka, abadde takola kino nga teyeebuuzizza ku National Executive Committee oba gye tuyita NEC. Bw'abeera nga kyamususseeko wakiri yaliyise mu branch leaders n'atubuuza nti bannange kino mukiraba mutya, ne tumanya ekigenda okukolebwa. Naye guno si gwe mulundi ogusoose ng'omusajja ono atuswaza. Mwamulaba Kyusi ng'agenze Kololo n'atuula ku kigundi ky'eraale n'agamba basi etambula bulungi, mwabiraba ng'awanise ebigalo. Ffenna ne tusirika kubanga twali tulowooza oba oli awo tunaamubuulira n'akola ki n'awulira. Mu bbanga
attack the character of the woman. Omusajja yennyini ne mumulaba ng'alumba abakulembeze ab'ebibiina bwe tulwana okulaba nga tutwala Nakyemalira. Yasooka n'alumba Dr. Kizza Besigye. Nze ndabye Dr. Besigye emyaka 2 ng'afiirwa muganda we Mande. Nina Mugumya Samuel mumanya ali Kongo bamukwata alwana kulaba ng'anunula ki Bwanga n'ebintu ebirala n'atakomoko n'alumba obukulembeze bwa National Unity Platform. Eggwanga nga bwe lituuse lirina kye lyagala. That is why gye twanoonyanga akalulu konna mu ebbanga lye tuvuddeko emebe abantu batugamba nga ffe tuli ba DP naye omusajja wa mwoyo Nobert Mao n'otugamba ebigambo bino nti ekikuumisizza obululu lwakuba toli Muganda ssebo n'eggulu naye Baganda Essoroti waliyo Baganda naye baakuma obuki obululu kubanga abantu balina kye bakola ki kye baagala. Kaka twagala kulabula President Nobert Mao former president ndowooza owulira obusungu abantu bwe balina abadde pulezidenti w'ekibiina. Okuva olunaku olwaleero ffe tugenda kufaavaagana naawe, togenda kutugoba mu DP. Ffe tuli ba Democratic Party misana naki kyova olaba nga bannaffe abamu bwe bagenda twasigala ne tunywerera mu kibiina. Era ekibiina ne bwe kyasigalawo ng'akalulu kawedde waliwo abaagenda naye ffe tukoze eki kyekiseera tufaafaagane naawe. Era njagala okozesa omukutu guno ekiseera kino nkubirize bannayuganda bonna ebikolwa byonna mwami Nobert Mao byakola ne girlfriend we Siranda tubeegayiridde mubijje ku kibiina. Essaawa zino abikola ng'omuntu. Ekiddirira okuva olunaku olwaleero tugenda kutambuza enjiri mu Uganda yonna nga tubuulira abantu nti ekimala kikola ki kimala. Alliance twawulidde nti erimu okugabana ebifo obwa minisita bugenda sebo tukuyozayoza bye balitufuuka bonaaba ofuuse naye tuze tulaba bangi abasala ebiro ne bakola ki ne bagenda ne bamala ne babajjayo ne bagenda ne beefunyanga obumyu obubuliddwako akola ki abika. Mwami Nobert Mao tukusaba ogende mirembe. Kino ekibiina si kikyo, kino ekibiina kirina bannyini kyo. Oyinza okuba naawe wooli paka kati tobamanyanga kyova olaba ogezezzaako nnyo kigobamu abantu tulemeddemu. Ssebo njagala okutegeeza n'olukiiko lwaffe lwonna bw'olaba wano n'abantu bano bonna n'abali ebweru bw'obadde ogenda tolina bwe wategeezezza kitegeeza genda wekka ne girlfriend wo bafulawa gaalowo Siranda. Ekyokubiri njagala kusinziira wano aba NRM bwe mutuwa obululu mubuweeyo nga mmwe temubuwa DP ffe temutuyambye tukyalwana nammwe. Era bwe mubutuwa temulowooza tugenda kulekeraawo okwogera ku mafuta agakoze eki agalinnye. Tetugenda kulekeraawo okwogera ku butali bwenkanya bwe tuba tuli kale neewuunya Siranda gy'ava mu Eastern abantu bafa njala ali mukolagana na Nakyemalira bwamuwa akafo kayala. Selfish interest okwekusa okwo kwe kutufuukidde ekiki ekizibu. Ffe politics tumuluddemu ekyatuleeta kulwanira ddembe ly'abaki ly'abantu ate tetugenda kulekeraawo kukyogerako. Mwebale nnyo mwebale ddala. Ebibuuzo tebina basebe ne banyabo nze Julius Dumba. Nze Julius Dumba ssentebe wa UID owa Kampala district. Okusooka njagala okuyozayoza Mukulu Mao nti kyaddaaki yamaze
n'asalawo amagulu gonna agateeka eri. Ebbanga lyonna abadde agamba waliwo abatadde eno abalala batadde eri, naye yasazeewo ku luno emigulu gyombi agitwalewa era tumuyozaayoza. Yeebale nnyo, yeebalire ddala era atulabyeko nnyo. Ekyo kyekimu ku bikolwa ebiraga nti takyali pulezidenti wa kibiina kya Democratic Party era takyalina organ n'emu ey'ekibiina kebere UID nze mwenkulembera gyagamba nti agirinako olukusa. Ekikola omukulu Robert Mao kye yakoze ne Siranda kyalaze nti ebibadde byogerwa ebbanga lyonna tubadde tujja tusirika UID nga tusirika nga tumanyi nti oba olyawo kyadde akyalimala ne yeezuula n'aleka ekibiina ky'abajjajjaffe ne kitambulira ku nnono kwe kyazimbirwa eky'okutwala obukulembeze bw'eggwanga lino okuteekawo amazima n'obwenkanya nga bwe kiruubirwa buli munnayuganda lye. Naye ekikolwa ekyo bwe yakimaliriza kyatulaze nti ddala mutuufu yasazeewo era akulekulidde. Nga UID mukulu Mao tukulabula ng'era ssentebe gwagambye tugenda kukolawo brigade specifically ng'egenda kuwanyisa Mao. Tetugenda kulinda ngo ate tulinda amateeka ganaatugoberere dda. Tugenda kusooka kumulwanyisa ssentebe nga bwagambye oba ku mukolo ki oba ludda wa kangalu sitayiro yagenda okukola. Gwelete olutalo lw'ebigambo leeta obwalooya bwo tugenda kukukolako obunyiivu bannayuganda bwe tulina. Abavubuka bangi tebalina mirimu, ebintu emiwendo girinnye, buli kimu kyeyongedde. Gw'olyawo ogamba nti ogenze kudayininga na Museveni. Sitaani buli lw'omwekulumeesaako tolina ng'ovaayo ogamba nsi yonna nti gw'oli mulokole otya. Ogenda oti wa sitaani mukulu Mao n'ogenda n'olya ne sitaani. Era basobolera nnyabo twagala okweyawula ku Mao former president wa DP nga banna UID abavubuka ab'ekibiina kya Democratic Party tetugenda kussa mukono okutuusa nga Mao ye kennyini asazeewo ng'ayangiridde mu lwatu nti ddala butuufu bannange ekkooti na biki bye nasazeewo byonna biki byabadde bikyamu kubanga ekisooka ye kennyini yagenze mu lwatu. Tetugaana tannaba kulangirira naye agenda kusigala nga yeeyuga weebaga emiripawa gye yakozesezza eyo okumuwa akafo. Tugenda kukukolako buli fujjo libayite fujjo, buli kikolwa kiyitibwa ekibi kubanga wafuuse kaasa. Weeyawudde ku mugendo mu UID tugamba the struggle is our life. Weeyawudde ku struggle wagenze olye nabali abeeyita abalangira nga bannayuganda tubonaabona. Era mukulu Mao tukulabula eno bulige era bakwongera aba SFC. UID okimanyi mwami Museveni kwata SFC Mao mwongere wabadde na bataano muwe bataliyoni namba kubanga guno ogujja moto. Bannayuganda banyiivu, bannayuganda si basanyufu, abavubuka tuli banyiivu. Neyanza dear members of the press, I want to congratulate the former president of the Democratic Party, Mr. Robert Mao, upon deciding where he should put all the folks he has. Because in the past he has been saying that people are having two legs, one this side, the other on the other side. But he himself yesterday decided to put all the legs he has on Museveni's side. We are not at any time going to associate with you now that you have decided to go and dine with the junta, to dine with Satan. How could you now? And instead of taking the side of the people, you're taking selfish interests. How could you do that? We are going to fight foot and nail to see to it that you go and dine properly together with your son and the person you went with. We're not going to accept. We as Ugandan Democrats, we say that the struggle is our life.
You have abandoned the struggle. You have gone to pursue your personal interests. Now, how are Ugandans going to take Democratic Party, the party they knew, that indeed it is the one that is fighting for the people, for the common goal of the people? Mao. That's enough. Thank you. Mao means India Mecca. Any questions? Bannayuganda Bannayuganda bannakibiina kya bannasitwa Democratic Party Uganda Young Democrats tusobola kukkiriza singa tagana okunkala zijukira komune Godfrey Akere egulu ati yalimuwali yebakibwako abasajja 20 tebamala bamuteeka emiti yabakyala bamala bati Akena bamuliisa ebigambi nobati mawo adatayini yakyala sinyamu abaana 7 ne battibwa n'emiramu gyabwe gyatulema okujjayo batanawo nolowooza onulete kyokka kyoyinza okukola okusasula abakomule nga bwe twagamba okutuuka kwasembali tusanga tutambuliddwa mu mulambo gwo wallahi billahi tallahi tugenda manyiwa struggle tugiwaddemu obulamu abamu tetugibeeranga namu mukifuwadde kyabwa kansa natani nayingira struggle nga nyambala mpale nyimpi nti kati mami mawa ate mpyane chairman LC Pai president general DP ye president asoose mu Democratic Party bamugire moto netumuteka ku musala ye president asoose okubeera nga mukasera wabeze president nga icon yetu wasebe esuka milioni 8 na ina budget butamatita pachikachi Mr. Mao insane chwandi akati ni munose siranda munenya munye kitolo kwanza tukira kasera we na muri proof ya tuneswa imani ndagala kwa musanga kusizo upande makwe yo yalibayira ngaba UPC na era bagamba abaganda bakaza kali bapindo kalabira kuchi era Mao yaleta osirando kwakaba mukatika ko ga president jeno wa UID obutalo bano wa amani UID netu insisting abakakande ila faida la maliriza yakala kutegeeza wakati President Museveni yakala kuyozaliza ofuna bamemba ababiri mwami Mao desi teri muntu alina busobozi oyinza kukwata kibiina kya DP kitwala musawo mu Uganda tali ayina omugeza abalagi nasategesa bwe kikatale eyimirira ngaawo naba akakumanyisa abantu okubika yatula mulota ya president n'agitenda n'agamba ndafiirwa ndeguliro kusi akawoko kakalimu esezimu ndafiirwa ndeguliro kusi munakusatu era tandisa okufuna obucupa obumwebaza namusawuli yako bamukolebisa yakutegeeza comrade Mao ebitiibwa abibaddeko nsifukako kasi naye amanyi bulungi bwati kampeni ekijja kusitwa kitegeeza nabo obuvubuka n'abakulembeze byonna byo andi mwena mutumanyi era mwami Museveni akumanyi naye bwe atugamba nti agenda Masaka nze mutegera mukono kukolera mutero bwe yamulindidde ebulisega oba oli abaganda omusajja wunakola ki Mao tukwagaza okufumba obulungi siranda tukwagaza okufumba obulungi era ekyo tekirinaako obuzibu okukola na Pulezidenti Museveni obuzibu bwaffe buli mu kugamba nti mwagenze nekiki fedde tubagaza twagala era bwemuba mutandisa okukola mutuyambe muleme okutuswaza ennono lya DP training gyeyina gyemba naye ekibiina kyalekubatwala
omugenzi gyoli Sebana Kizito yatugamba ebigambo bino twali abantu musanvu kwenani tamu akandi natusalawo okuleeta mawo era newumiza mawo oba ebigambo ebyo abijjukira bitwali kusuwa house kulayizibwa okwaliwo naga nti nze mpulira mkenye amaanyi gakweta naye abavubuka mumubeddiriramu kisuubi tyabamawo banno basukulireko meya kezaala banno basukulireko nandyagadde nga bwe tujjeyo fakita y'obukristaayo tujjewo fakita eggwanga maawo kibiina kino waba kikwasiza sigwe naye ne bwe ndibanga nfudde n'olya mu kibiina ekyo oligenda kutegeera nga bwe bagamba nti beeni yattibwa abaabo ne bagamba nti walibayo beeyunga ne beeni kiddamu mwami mawo wajja kubaawo mawo omulala n'omulala naye nga yewayi nga banadibbi osobola okuzanyira ku lubuto lwange tusobola okukiriza okuzanyira ku lubuto lwaffe banadibbi naye tetusobola kukkiriza kuzanyira ku mutwe byonna osobola okubikola n'oleeta ebitole byemmere n'oleeta byonna naye toyinza kuzanyira ku mutwe kwa banadibbi okutandika olunaku lw'enkya azayanga pipo ng'abavubuka abato wetisa omuntu gwekuuma ebitabo byonna ebikibiina kya byonna stay house ne balitu okutandika n'ekyo banyi njogera ebigambo bino nyinza okuba buliwo obusembayo okubanga ndi mulamu nyinza okuba okusembayo okubanga ndi bweru naye njagala bakakasa enkya Ssaabasajja Bwalentuba tujja kuba ku ofisi nakola nijjadde mu matobala enkya tujja kuba ku Bwalentuba tugenda okukolera bintu by'ekibiina era mwena tubalita ibonna Uganda mu kintu kino abantu abamu baba bagenda ne bakigamba nti mawo tubadde tumumanye naye mu bufumbo mukyalawo bagamba nti ayende wa namba omusajja omugezi osooka n'osuula tawulo n'olinda oba oliawo nga ekavumo oliguddeko ne mukiseire ng'obwenzi bikolera mu nnyumba yoki bibaddewo twayonona sente nyingi mu kabiri abafulaga byalabudde abantu baabuwadde lwa kibiina pulezidenti yakimanyi kakati tosobola kusaawa eyo watubeera abamu singa twafuna kaadi z'ebibiina ebirala n'ebifaananyi tetwalina naye gwe bwovaayo ku mpuyo z'abantu n'oganda nandirowooleza nti ng'obugunjufu yandibadde nga bagunjufu balina basiitula lukwago abaabali ne batutegeeza nti nga bakulembeze bakampala ne balo ne batema njagala okwebaza omukisa gwe mwampadde okubeera nga akulembera abakyala mu kampala naye twala omukisa guno okubatugeeza tendabye nti ebigendererwa byange ne struggle sikyayinza kutambula nayo nga ndi mu kibiina kya Democratic Party. Pulezidenti wa Uganda yampadde omulimu era ambategeeza akukkiriza era ekifo ekyo kifunibweko obuntu obuki kyensuubira nti olwaleero mwami mawo bwaba teyaze tufiirako nga tazina kuleka abaana baffe mu makomera nakuba bamunamusa mu Uganda suubira okuba press conference eyo ngebaluwa eyo egisomeko ngaekindi nemukulu Siranda kubanga eno struggle ekibadde n'okugamba bwe tuba tusobodde okubeerawo mu mayengo gonna bannaffe tebagenda naye ne tusigala nebagaa nti teka tusigale katukuba ekibiina kyabajjaji ate osobola otosobola enkya sobola okuba nze sobola okuba nambali sobola okuba kopi oba makango bakabuka naye ekintu abantu bategereze okikolanga gwe ki ng'omuntu osuubira olunaku lw'enkya nti ebintu bigenda kudda ku nte guno mulanga gwekubira abakulembeze b'ekibiina abasigala nfunye essimu nga sente n'amasimu gatandisa okuyita okuva mu state house sente n'amasimu era abamu babadde nabakujjawa naye era ntyanoobuliriza sente zigenda zifuluma miliyoni 2 bammemba abamu okulaba nti basirika ekintu kino kikole kino kuba omulanga bammemba abali ku lukiiko olufuzi olwa neeki yenna buli amanyi nti tali mu kintu kino baayo berekiriya nansolo kanso yo sirina kubuusabuusa teyatudde nedelegesi conference tukubira omulanga tetalejere nansolo kiyama nti tusuubira ku nkomerero ya wiiki eno
yeggwako nja kuba nebaluwa eyita nek yakutuba singa tebibeera mu nkola